va kweri 10 ku 10 eyaruri eye munyonyo kakateno yika namba akasikala ko mupira. Yes ngakuruko nakashayi akatini training ground. ALMAGIC production. Lwasa. Yo! Lwasa. Happy man Lwasa. Naye emirembe lwaki kimazeeko emirembe bannange. Naye ate kati emirembe gyenfunidde wano. Wano nina okuwaawo erinnya lyawe kubanga bwabanga buli kyenjagala noddiino nga weki notuno nga weki kikinga okuva wantu n'ogwa mu ggulu weppa. Mobile money. Iwe. Aha. Yabare kamerumu. Papa. Niende sente. Naigaga. Tomanyiyo. Namiyo. Nawe tomanyiyo. Boda ku boda. Ndi wakati mu nyanja y'emirembe. Wano nina okuwaawo erinnya. Abamisani bwe bajja wano. Bwe basanga ensi yaffe nga nnungi ne bawaawo erinnya. Wano weetaaga erinnya nga gundeevu. Erinnya nga liweesa omutonze ettendo n'ekitiibwa n'ensi yonna okutwaliza awamu. Oli owiitu. Oli kyakabale. Muhoroje. Agandi. Oli munongi. Empuku. Boda ku boda. Empuku ya boda ku boda. Irinya empuku yo katrabe. Empuku ya boda ku boda. Empuku ya Lwasa. Oye choka chonika bulungi. Empuku ya Lwasa. Lwasa boda ku boda. Hati oyo mobile money. Enyenda withdraw. Iwe. Ninyenda yi million. Embe million. Withdraw. Adamu banyina cash. Kabira cash. Oyine mu million ya sente. Tine cash. Toyine million. Kale mfaye mitwala 5. Kubatiza erinnya. Empuku ya Lwasa wano. Njagala nga buli mwetunula bwe. Buli bwenzera bwe. Buli empuku afuuka empuku. Amawulire gagenda kuwandika ku mpuku ya Lwasa. Ate ogamba ki? Empuku ya kati awante ngenda teekawo ekipande. Nga kinene bweki. Empuku ya Lwasa. Toyine mitwala 5. Hati. Mpaye mitwala 3. Sebo sinya mtwala 3 sebo. Tuize mitwala 3. Oyine mitwala 2. Sirina. Katokora chiwano. What are you doing? Nazame nange ndawo bafune kasente sirina. Ate ku float yo wezawo meka. Float. Eno Sophie tamanyiyo tatukanga tawuliranga nayo kuba talina butebwa ayinza kumanya. Empuku ya Lwasa njagalawo ekipande nga kinene kino kyalo kya timugisha bwe kinajja ngenda kituma njikaye kuwandikako bino ebigambo empuku ya Lwasa bweserengeta mbanzikirira mu ntobazi bwe nyambuka waggulu yagala kaddodo nga kasaawo. Omuyimbi wano sebo yajja nazuka agamba abantu mbuye agenda kusiba faamu. Kakati Lwasa boda ku boda ngenda kuba n'empuku. Abalabera n'empuku bateeka mbyakulwanyisa bateekayo mamundu bakwekayo byakugagga. Ate kakati n'empuku ya Lwasa eba mujjabira ngenda kubatakuza emitwe ngenda basiyisa amaaso. Kakati kapito yokozesa yona towezawo kapito ya mitwala 5. Sirina. Kyo ya mawe. Kyakabale zije zimbye. Iwe kakati bobanga toyine mitwala 5 yuteyo efa bwerere. Ite ya michogambe fa bwerere. Akato omukazi omulungi nkagwe
nga toyinawo capital ya million nga 10 oba ofa kinensi ninde bakoloza kubanga Lwasa boda ku boda nze nfuga I am the ruler kati ate Veve Junior oyino bikola Veve Fashions jangu mpisemu egaali ntakala kulaga omanyi abantu bera nga bamanyi Lwasa boda ku boda ndi muntu wa bulijjo siri Veve Fashions jangu obikole nze boda ku boda use your mind head kati tukoze tuti problem where do you park sirina motoka sirina mitwala milioni atembe ne motoka cho omureji insi omukazi alinkagwe ataine motoka sirina motoka mama sirina sirabanga na kusumuluzo kyaya tulabaga kusumuluzo kye motoka sirabanga kakati ngenda kuwa magezi nyogo ndaba ninye arrogant mugisha arrogant who mugisha arrogant muhu mugisha sing it again arrogant mugisha chichi musajja gwe Veve Fashions sebonze Lwasa boda ku boda Lwasa boda ku boda olwalera akwagala nteekaako otandise okujja kati eno waggulu gye tuli soko nkoleko njagalo nyambaze ogenda kuletera kilax Veve otandise ebintu nkulinze mugisha magezi hati nyowe ngenda kujja munankani ngenda kujja mudubi ogenda zinza moto womase oyagala kuvuga motoka ki oyagala Range Rover abakazi abagagga bazivuga oyagala Range Rover ebintu birungi ngobimanyi njagala Benz kati what you want is just a bridge okuruga omubworo okaza omubugiiga ova mu bwavu oyingira obugagga Veve wanjita oyingidewo nyingidete nange no kati mbadde mpujja watanganze uyo okozesezza obwangu tata we bale kunsabira kati nagulayo ka Benz kuba mpeseze dakika bbiri okoti bukako oyingidde mu nsi wanjita eyo gye bayita eyaffe balwasa boda ku boda tata kati ngenda kukolera soko kye tulabe tata mu America nakuletedde nga toyine wagita Clarks England mu England yagikola kakati gwe Veve bino byotandise okukola password nzenjerina ekujja mu bwavu okutwala omubugagga konka ebyena byawe kandi birungi niwe kyabebi kyasheka yamawe kyasheka ainonono ngabwa reba enyonyozi n'omukaije buhoro mama hatiye Lwasa niyo diru yani bye biki Lwasa n'omushiija omugiiga ateekuye sente abeera woyo agabe motoka omusajja agabe ebyapa agaba makarna kati ze kasitonteka ku mulembe yiyo Clarks England tata yiyo ya mu England landmark tewali ajambadde wano n'omu Lwasa boda ku boda Lwasa boda ku ebyo boda byobokola ebyo bwonna abikola Yeta. ogenda otegera nti Lwasa boda ku boda alina sente tata olina amaanyi gengenda Veve Fashions wanji tata ensi kati ze nkuteredde ensi wanji tata ensi yemanyi kyegenda tata ensojinga abodde nkikugabidde kakati tata saakumyuku nalwaddeko ne take ninkuletera ku saati ennungi ez'ettake soka owulye matiri ogiwulira wezitowa ogiwulira ono take ogiraba take agaba fulldozi Range Rover Fuso iworale oravugiraho sinoturaka ekyo wakimara wane Kampala Lwasa boda ku boda tata nakuletedde ne Christian Dio yiyo original Christian Dio when Dio goes Christian genda okuwa omusajja omugagga ogenda mukati Lwasa oyo ogw'omufuna otya omuntu obungi mukwano gwange is my boss ori Katonda yamuwa Lwasa Katonda yamuwa borekire tatara tompitangaho murokozi okubye gwe kino kyokoze Lwasa tokimanyi nze boda
Ono amta arrogant Mugisha. Yakubida ta. Arrogant Mugisha. Ninyi arrogant Mugisha. Ochariyo. Obuuza bikindi watomanyi headquarter weri. Waleta 10 ku 10 but by the way tenkoze bubi. Nze boda ku boda. Kakati. Va kweri 10 ku 10 eyaruri. Eye munyonyo. Kakati no yika namba. Echayi. Akasikana kwa mupira. Echayi cy'omupira. Yes, ngakuruko nakashayi akatini. Training ground. Waliwo ne training ground. Akasawa keba. Kati olinda ki? Iwe bwongamba. Oyinawe motoka. Yosobora kugabira omuntu esawa esawa ngeno omuntu nomwe motoka. Oyinawo ki? Eno Range Rover 2017 ya white weri. Eniyo yenyine. Agambye ngo oyinawo ya white. White in color. Yes, you know that car. Kati ogo chiwedde kitya. Ogenda sala Range Rover. Obuzaani. Biva mpine byokole nakane 12. Range Rover white agenda kuchukua. Agenda jipa. Eyiwe. Okakasa. Tugende. Garawo. Kulimba ki? Ndi mufumbo. Atabu Lwasa akujja mbufumbo bwo. Sigara n'omusajja wo n'obwavu bwo. Mbabwe ngoye kati waliwo ngenda ku mukolo kati. Waliwo omukolo ogujja. Yika nambe yettako ogimanyi. Mbwatereko ne training ground. Nteka ko nitebo. Kingo kunsaba ngandi mubi. Lwasa takujja mbufumbo. Iwe sigara n'omusajja wo. Omusajja nambuze motoka njijewo. Weba talina okugipakinga. Ogijayo wa Lwasa ne parking ewange. Vuga ddi. Ojja kugivuga. Nange njagala. Tugitunda. Gihe musente. Oyagala motoka oyagala sente. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinza okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.